Emmanuel Byazimbe. Bassebo ne bannyabo kitalo nnyo kinalo ddala. Sooka kwebaza omwami ono musajja munnange abaddewo nnyo ku lwa mukyala waffe. Omukyala waffe alwalidde ebbanga ddene naye ng'ali naye ku lusejjere. Weebale nnyo ssebo, weebalire ddala, weebalire ddala. Katonda akuwe ky'osinga okwagala. Ne neebaza mutabani wange ono kiraze olwaleero nti alina disipulini. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kirumira mumulaba wano kojja waffe lwakuba twawula eri naye bwe tubeera eno mu famire kojja waffe waaki waddala ebisigadde tunaabikola nga tuzze eri. Fiiki abantu bano batunuulire nnyo. Kya mukisa mulungi ffe batuyita bafootola. Ambasada waffe yagiteekana ku mukono, balage omukono balage erinnya footola. N'olwekyo nsaba n'okwebaza, weebale kuweesa bafootola kitiibwa. Ne neebaza ne ssenga omukyalo oyo atudde awo ye yamukuza. Naye mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ffe nga abafamire tujja kutuula tujja kutuula nga famire tulabe engeri gye tutambuza ensonga zino, kubanga omukulu ono nyongera okumwebaza atubeereddewo nnyo ku bulwadde bw'omukyala waffe mu bulamu ne mu bufu. N'olwekyo Mukama abawe buli muntu kyasinga okukola ki? Okwagala. Tulina ngenda kubalaga taata wa Fiiki omutuufu y'ono Sembere. Lwakuba nze mukama we naye ono ye Fiiki. N'olwekyo nsaba Fiiki mumulabire ddala, mububuulirire, kubanga kindaze olwaleero ky'omwana wa mpisa nnungi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tweyanze tuyanzege taata nsuuga gye tusoobaka nga tonnagenda